Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, wa ba'd. Atunda Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah sokusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Fal'ana نبدأ المذاكرة الحديث لسنة الثالثة ثانوية. Asawa zino lero tugenda kuba natandika ekitabo kyaffe kibaita ekya hadithi oba mudhakiratul hadithi, ekitabo kyaffe ekya hadithi lisanatu athalithatu thanawiya, ekyomwaka ogwa senior 6 oba omwasana shahada, omwaka gwa thanawi ogusemberayo ddala. So tutandise ekitabo kino eno. Ekitabo kino kya hadithi baabu esooka bagiyita nti kitaabu al-kisaasu, kitaabu al-kisaasu, kitabo ekyogera era ku kuwoolera eggwanga. Ebitabo bino eno oba byegendereza fiqhu, amawaddi oba topics abwaabu zeetambulirako ne hadithi ebiseera ebisinga bikwatagana ddala nga wano bakola sharhu za hadithi zokka naye nga wali era boogera ku nsonga y'emu mu irimu ya fiqhi buli mwaka gw'oba ogenzeeko. Oba oli mu thaniya idaadi n'olaba nti wali basoma ku swala era ne wano bajja basoma ku hadithi nga zikwatagana na swala zaka bwe bityo hakadha. Tugenda ku kitaabu al-kisaasu, ebaabu esooka mu kitabo kino. Agamba wano eno omutunzi w'ekitabo kino nti qaala ibuni faris al-qaafu wassaadi aslu sahihi yadullu ala tatabbu'u. Ekigambo kisaasu boogeraku wano eno nti ekigambo kino eno ibuni faris yagamba nti qaafu ne saadi aslu sahihi, asulu yakyo ezimu ku nukuta ezitaliimu bulwadde bwonna oba entuufu ddala. Yadullu ala tatabbu'u shay'u, amakulu gaakyo kitegeeza tatabbu'u shay'u, okugoberera ekintu, kubeera ng'ogoberera ekintu. Tatabbu'u kwe kubeera ng'ogoberera ng'ofolowinga ekintu, oliyo ewaava gwe n'oddawo bw'otyo, okubeera ng'ofolowinga. Tugamba wano tatabbu'u shay, ogoberera ekintu kyonna. Wa min dhalika qawlihi, agamba nti nabwe kityo ekigambo kye yagamba nti iqtasastu al-atharu, nti idha tatabba'tuhu, nti singa aba akigoberera, nti ekigambo ekyo nti iqtasastu al-atharu, nti agoberedde obuwufu. So nti oli waaba ayise footsteps, oli nabeera nga afolowinga footsteps zinamugwako mu mbeera bwetyo, nti okubeera nga ofolowinga oli waayise al-atharu, ekigambo ekibakozesa nti iqtasastu bimaana tatabba'tu bimaana al-kisaasu. Mulaba mu maaso awo inshallah amakulu gaakyo gennyini. Agamba nti wa min dhalika ishtiqaaqu al-kisaasu, nabwe kityo mwe bajja ekigambo al-kisaasu fil jarah, al-kisaasu fil jarah, ekibayita al-kisaasu mu biwundu oba mu kukosa nga bibi okubeera ng'omuntu akosezza munne n'amuteekako olubale oba ekiwundu. Wa dhalika annahu yaf'alu bihi, nabwe kityo mu mbeera bwetyo oli kyebakola ki, kyebamukola akikoze kyakolebwako. Tugamba nti mithlu fi'lihi bil awwal, akolebwako kyennyini kyakoze oli akoze ki, akulembedde. Fahuwa shar'an waddamu shar'a, ekigambo ekyo al-kisaasu gamba nti tatabbu'u ddamu bil kawadi, kubeera ng'ogobereza omusaayi ne revenge. Oli asse muntu naawe n'omukola kyakoze, okugoberera nga ddamu gwe bategeezaamu okubeera ng'omuntu asse munne, so nti ogobereza omusaayi ogwo gwa munne gw'ayiye bil kawadi, naawe ng'omukolako kyennyini kyakoze ki, kyakoze. Bimithili kyebagambye wali nti mithlu fi'lihi bil awwali, okubeera ng'oddamu kyennyini kyakoze oli naawe n'okimukola, kyebayita kawadi mu Luwarabu oba kyemuyita revenge oba kisaasu, okuwoolera eggwanga, nti oli waaba akubye munne ennyindo naffe tumukuba nnyindo, liiso linnyo nga olaba aya mugenda oziraba mu maaso awo inshallah, era awo mwaziraba mu kitaabu al-fiqhi nga tulaba ayaati ezoogera ku kisaasu, ojja kulaba wano eno. Agamba wano
nti so kitegerekese nti webakubuuza logatan tugamba nti tatabbu'u shay'in, deni shar'an tugamba nti tatabbu'u ddamu bilkawadi. So nti kubeera nga ogoberera ekintu kyonna ogobereza ekintu naye wano agamba nti tatabbu'u ddamu bilkawadi, kubeera nga ogobereza omusaayi guyiyiddwa ogw'omuntu bilkawadi n'erivenji oba n'ekisaasu nga omukolako kyennyini ekyo kyakoze munne, oba n'ogobereza omusaayi gw'omuntu oguyiyiddwa oba omuntu gwe basse nga naffe tukola kyennyini kye bamukoze. Tugamba nti wal aslu fil kisaasu, era obwesimbu tuyita bwesimbu oba entandiiko oba ensimuko, al aslu tuyita foundation, nti ekintu kino ekyogerako asulu yakyo oba entandiikwa yakyo al kitaabu, Qur'an yaffe yakiraalika dda ekyogerako nti ekikkiriza kiri jaizu, wa sunna ne hadithi z'omubaka nyingi nnyo byabeera nga akikola era nga akyogerako nti kyeyamateeka g'obusiraamu, wal ijma, n'amanyi bonna bonna beegatta ku nsonga eyo nti kisaasu ekkirizibwa temuliimu yadde okwawukana ku nsonga eyo. Then wal kiyaasi, era n'abageraageranya bagamba nti okusinziira oli kyaba akoze munne era baakaasa nti ekyo kikkirizibwa naye alina okukolebwa ku kyekimu ekyo, okuteekawo omusaawa oba kituyita omwenkanonkano oba okuteekawo obwenkanya wakati w'abantu abo. So mu mbeera bwetyo agamba nti fa amma alkitaabu falikawulihi ta'ala, mu kitabo kyaffe yagamba kitaabu ategeeza mu Qur'an nti Qur'an ku nsonga eyo kyekigambo kya Allah kyeyagamba. Aya esooka yagamba nti wakatabna alayhim fiiha anna nafsa binafsi, agamba nti wakatabna alayhim fiiha anna nafsa binafsi, Allah agamba nti nabalaalikako oba nabalagira oba ekigambo kataba kibagamba nti faradha oba furidha, nti wakatabna kataba nti kutiba alaykum siyamu, so nti furidha yabalaalikako oba yabakakasaako nti kyo kyabwe kiriko mpaluza kiki. So wala agamba nti wakatabna nkyabwe ateeka gye muli nti yabalaalikako Allah fiiha, yabalaalikako mwe fe abantu, Allah atulalikako anna nafsa binafsi, ti yenna asse munne naye tukoleki tumutte. Kyategeeza anna nafsa binafsi nti mwoyo ku mwoyo, omuntu ku muntu asse munne tumutta. Era wano mu aya endala wakawulihi Allah era ayogera n'agamba mu kitabo kye Qur'an yagamba nti kutiba alaykum likisaasu fil katila, yagamba nti mbalaaliseeko oba nabalaalikako okubeera nga muwoolera eggwanga mu kutta. Singa omuntu aba asse munne naffe tukoleki tuwoolere eggwanga, tukole revenge. So Allah yabeera nga atulaalikako ensonga eyo mu kitabo kye kitukuvu Qur'an. So hadithi aya nyingi ng'era agamba walakum fil kisaasu la hayat, aya nyingi walakum fil kisaasu hayat, nyingi nnyo aya nga zoogera ku nsonga eyo, era mujja kuba muziraba inshallah tabaraka wa taala. Abaagala ogeziwamu ogenda mu kitabo kya fiqhu n'oyongera okulaba ayati ezo oba n'okwata Qur'an n'onoonya obujulizi obwo. Erimu gye tusomesa wansi esembayo nawe oli waddembe okubeera nga naawe okolaki oyongera okukola baathi n'okugaziyaamu n'okweyongera okutegeera n'ekyo yategeedde olungi olikirizibwa okubeera nga obuuza yenna gwolaba akusingako ti wano seeka ayogedde bw'ati naye sibitegedde bulungi, asobola okubeera nga ayongera okulambulira mbeera bwetyo. Oba si ekyo namba zange ez'amasimu zibeerako, osobola watategedde okubuuza oba ogenda ku WhatsApp oba obaddewa nze mbeerawo, osobola okuba essimu oba okubeera nga obuuza kyonna kyoba kitegedde n'oyongera okubeera nga okinnyonnyoka bulungi nnyo. So aya tugamba nti asulu ya kino oba kibayita kisaasu kyo kya mu mateeka ga Busiraamu asoliya, mu bikolo by'eddiini yaffe mulimu kibayita alikisaasu, okubeera nga kikkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu kiri mashruu. Twegenda mu maaso nagamba nti wa amma sunna fakathirun, ate odda mu hadithi z'omubaka zo mpitirivu kyayitirira hadithi nyingi. Wa minhu kawulihi sallallahu alayhi wa sallam, muzo kyekigambo ky'omubaka kyeyabeera nga agamba Allah asiime, Allah amusaasire amusseeko okusaasira n'emirembe. Agamba nti nabbi agamba la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalatha ila kawulihi wannafsi binnafsi. Allah nabbi agamba nti la yahillu damu mri'in muslimin, damu imri'in muslimi, agamba nti tegukkirizibwa kuyiibwa omusaayi gw'omusiraamu yenna, tegukkirizibwa kubeera nga guyiibwa oba okubeera nga takkirizibwa kuttibwa omusiraamu yenna
illa biihda thalatha okujjako nga agwa bana abasatu ab'emiteeko gine esatu okujjako nga y'omu ku bana ameka ab'emiteeko gine esatu. Asooka bamwogera mu hadithi eyo kutusaba yagamba nti wannafsi binafsi, n'oyo asse munne tukola ki tumutta, asse munne mu Islam tukola ki tumutta. Era mujabira mu hadithi mpitirivu yani aya mwaziraba omuntu asse tumutta, asse munne tumutta. Netugamba nti wa ajma al ulama alayhi fil jumla, abamanyi bonna bonna bakyegattako fil jumla bonna bonna, teri yasigalayo wadde n'omu okubeera nga akyawukanako nti omuntu bw'abasse naye attibwa, oba nti kawadi oba revenge eri mu mateeka g'obusiraamu ekkirizibwa. Then tumaliriza nagamba nti wahuwa muqtada al kiyaasu, era mu mbeera y'okugeraageranya bano abakola kiyaasu, abakassa ensonga, abagezaako okubeera nga bageraageranya ekintu, agamba nti fahuwa al musaawa baina aljaani walmajniya alayhi, agamba nti kwe kubeera nga teekawo okwenkanankana oba okuteekawo adil oba okuteekawo obwenkanya wakati w'ono akoze omusango n'oli gwagukozeeko, ono jaani akoze omusango walmajniya alayhi n'oli gwagukozeeko. Wano waliwo ebintu bingi, waliwo mujja kulaba balaaga mungi nnyo wano eno oba ebigambo bingi nnyo ebipya. Ekigambo jaani yono omuzi w'omusango oba akoze omusango, then almajniya alayhi yoyo omuntu akoleddwako omusango ogwo oba mafuulu bihi, tuba mubiraba maaso. Ono jaani ye faa'ilu, then mafuulu bihi bayita majniya alayhi, akoleddwako ekikolwa ekyo. So nti abaatiddwa al maktuuru abeera nga naye tuwolera eggwanga ku lw'omuntu oyo nga tukikola ku ono kaatiri omuntu amusse mu mbeera bwetyo. Then hikimatihi atashriiya, ebigendererwa oba hikima eri mu kubeera nga bagikakasa mu sharia yaffe okubeera nga tuwolera eggwanga. Lwaki tuwolera eggwanga? Tuyita emigaso gy'okuwolera eggwanga oba obulungi obuli mu kintu ekyo oba hikima, ekigendererwa lwaki tuwolera eggwanga bye bino wano. Allah yagamba mu Qur'ani, wano agamba nti hikimatuhu mutajiliyatu fi hadhihi al-aya al-karima al-baliga, agamba nti hikima y'ekintu kino oba goolo eziri mu kintu kino oba emigaso oba ekigendererwa ki Allah yabeera nga alaalika okubeera nga tuwolera eggwanga ziviira ddala mu aya ya Allah n'ey'ekitiibwa yatutuusibwako egamba nti walakum fil kisaasu hayaatu. Allah yagamba nti walakum fil kisaasu hayaati, nti abantu yatugamba nti walakum fil kisaasi hayaatu, nti mulina mukuwolera eggwanga obulamu, mukuwolera eggwanga munene. Singa tukola kisaasu mubaamu mulimu obulamu, si mulimu okutaasa obulamu bw'abalala. Mujja kubabira wano mu maaso mu sharh. Agamba nti qala Shawkaani mu aya yagamba nti aya kyetegeeza lakum fi hadha al-hukmu alladhi shara'ahu Allahu lakum hayaati, agamba nti mulina mu tteeka eryo Allah ly'abalaaliseeko oba lyabeera nga abalagira, mulinamu obulamu gye muli, mufunamu obulamu. N'agamba nti wadhalika lianna rajulu idha alima annahu yuqtalu kisaasan idha qatala akhar kaffu anil katili wanzajara anni atasarru ilayhi. Agamba wano nti dhalika lianna rajulu, nti nawe kityo nga bw'okiraba, lianna rajula timazima omuntu yenna idha alima wakitegeera annahu yuqtalu nti ajja kuttibwa, nti mazima attibwa kisaasan mu kubeera nga bakola revenge, naye attibwa idha qatala akhar ng'asse munne. Oli bw'akimanya nti nange nja kuttibwa nga nzise gundi, na wano yagamba nti kaffu anil katili, yeekomako kukutta, yeekomako n'aleka okutta munne. Waba alaba gundi baamuta lwakutta gundi, nange kange sijja kugezaako nfunange nfiire awo ebyokusaaga, n'abeera nga oli gw'abadde agenda okutta afuna obulamu awona. So agamba wano nti omuntu oyo kaffu anil katili
yeekomako ava ku byokutta wanzajara an tasarru ilaihi n'abeera nga aleka okubeera nga ayanguwa eryokutta omuntu. So mu mbeera eno agamba nti omuntu bw'akitegeera li anna rajula, nti mazima omuntu bw'akitegeera nti singa nti attibwa yuktalu, nti attibwa kisaasan, attibwa naye mu mbeera y'okubeera nga bawoolera eggwanga idha katala al akhar, singa abasse omulala awo naye yeekomako ebyokutta n'abivaako. So nekibeera nti oli gw'abadde agenda okutta aba afunye obulamu, ne bafuna obulamu ne basigalawo okwo. Naye singa kyali tekiriiko yadde revenge, singa batuutanga mbuzi osanga oli nga n'abeera nga akutta n'asigala nga aniigiina ng'akyakalamu ku street wona nga asigala avimba, naye olw'okuba nti naye atya nti banantegeera baaba nange mba ndugenze. Kati nga mu nsi ezikwasa amatwale g'obusiraamu bulungi mu nkola nti oli bw'atta naye bamutta. Mu mbeera bw'etyo omuntu yeekomako yandibadde atta, naye singa bamuleka bulesi awo singa twagwawo dda, atta oli natta oli nga teri amukuba ku mukono. So tuyingirayo mu maaso n'agamba nti awo yeekomako okubeera nga agenda eri okutta walwuquu fiihi, n'okugwa mu kikolwa ekyokutta. N'agamba nti fayakunu dhalika bimanzilati lhayaati linufuusi linsaniya, nekibeera bwe kityo nti ekyo kiri mu mbeera, kiri mu ddaala ery'okubeera nga kireeta obulamu bw'abantu oba kikuuma obulamu bw'abantu, kikuuma emyoyo, kikuuma abantu nga bakyali balamu, kikuuma obulamu bwaffe. Nti omuntu abanga atya naye nti bagenda kunzita tasobola kukikola. So nebeera nga ffe abasigadde tufuna emirembe, tufuna obulamu obulungi. Nagamba nti wa hatha nawu min albalagati albalig, era ekyo kyekimu kutuusa okukyasinza okubuuka waggulu mu mbeera eyo, era gwe gumu ku muteeko gw'okubeera nga Allah atuyigiriza. Ekigambo balaaga wano eno kirina amakulu mangi, naye wano tugamba nti kyekimu ku mbeera y'okubeera nga Allah nti akuwa ateekawo eri balaaga gyeri wano nti Allah ateekawo ekibonerezo wali nti ono yandibadde nga akikola yeekomako yeka nga atidde buti nate namukonyeeko. So nabeera nga obubaka obunanka aya olwedde emaze okubeera nga eteekebwa mu nkola bulungi, etuuse bulungi buli omu nabeera nga akitegeera bulungi nti omuntu yandibadde nga akikola kitaka kubeera nga ate bamusome. Agamba nti okutta musango wano munene nawe tukutta, nekibeera nga aya emaze okubeera nga eteekebwa mu nkola. Oli yenna akitegedde tasobola kubeera nga abeera nga agenda okubeera nga alumbagana hududullah tabaraka wataala. Tuyingirayo mu maaso nagamba wano nti wajinsi minalifasahati rafii, era kimu kategori ey'okubeera nga ennyonnyola ekintu eya waggulu ennyo. Fasaha kiri kiriya kitegeereka bulungi nnyo nti okwo gyegimu ku mbeera y'okubeera nga etegeeza bulungi aya eyo. Nagamba nti fa innahu jaala alkisaasu alladhi huwa mautu hayati bi'itibari ma yuawwalu ilayhi min iltidaai nnansi an alkatili ba'duhum ba'da. Gamba nti nabeera nga Allah ateekawo okuwoolera eggwanga kisaasu oyo aba afiiriddwa obulamu bwe mu mbeera nga bakonsidaringa oyo gw'abasse nti kyabiteekebwa kubeera nga iltidaai nnansi, abantu babeera nga beekomako an alkatili ba'duhum ba'da, okubeera nga battingana oli ate munne n'oli ate munne. So bateekawo kiswaso eyo nga kyekitukomako oba omuntu wakitegeera nti yeekomako ku nsonga oba ku mbeera y'okutta munne. Tugamba wano nti ibukaa ala anfusihim, n'okusigalawo kwabwe bennyini abantu. N'agamba nti wastidamatu lihayatihim, n'obulamu kubeera nga busigala nga bukyagenda mu maaso. Istidama singa batingana n'okuggwawo, singa twagwawo dda, naye kati ffe tusigala nga tuli balamu ne tuzaala ne tweyongerayo olw'okuba nti okutta musango, naye singa kwali kwalayisi so n'okutta famire naba ne bagibalawo, famire neggwawo. Tebaasi famire ya gundi neggwawo yonna ne bagisaanyawo, naye nga muntu omu olw'okuba nti waliwo kye bagenda kumukola mu mbeera bw'etyo. So famire nebeera nga zigwa, naye okusigala nga tukyagenda mu maaso n'ebika byaffe byolaba nti gundi bano bagundi tuddira gundi tugenda bugenzi bwe tuti boolaba nti okusigalawo ebika ebyo mu mbeera yakubeera nga
amateeka g'Obusiraamu gateekebwa mu nkola. Osanga nti Abakuraishi nakati bakyaliwo, osanga nti Bani Tamimu bakyaliwo, baani batyo, naye mu kusooka wali edda nga batingana terina muntu akuba munne ku mukono. So singa ebika ebimu byagwawo dda. Tugenda mu maaso n'agamba nti walihaadha najidu kathirati alkatiri والجرائم عند الأمم التي زعمت المدنية. Agamba nti n'olw'ensonga eyo twesanga nga eriyo okutingana kungi n'emisango mingi mwezi ensi ezeefuula zo nti zo ngunjufu mbuziri civilized, zo mbuziri zireeta zikwata obulamu bw'omuzina amateka gebateekawo mu civilization mbo bali bagunjufu bagunjuka dda bali ku level ya waggulu mu kutegeera. Kati abantu abalowooza batyo tusanga mu nsi zaabwe ng'okutingana kungi n'emisango mingi olw'okuba tebagoberera amateeka ga Qur'ani, bateekawo amateeka gaabwe g'abantu ate nga amateeka g'omuntu eva gabeeramu basaasira omuntu mpozi bakola bwe bati ne bwe bati ate gundi akoze bw'ati, bateekamu okutegeera kwabwe fikira yaabwe nga bo bwe balaba. N'agamba nti fahakamti bikawaanini alwadaiya, ne babeera nga balamuza amateeka gano agateekebwawo abantu alwadaiya gateekebwawo obuteesi gebagunjawo obugunja abantu. Falamu tujaazi alijani bima yastahiku, ne babeera nga tebawa oyo omuzzi w'emisango ekyasaanidde kimugwanidde ekituufu. Babeera nga bagwenyagwenya bano abantu, oli n'afiirwa obulamu ne bagenda ne bamusibirayo omwaka gumu, oba nabeera nga bamuliwira gy'essaawa obusente, oba n'awaayo enguzi ne bamuta mu mbeera bw'etyo, naye ng'oli afiiddwa bulamu bulamba. So tugamba wano nti abantu abo babeera nga beefula mbali civilized ne balamuza amateeka gano eno agali wadaiya agateekebwawo naki n'abantu. Falamu tujaazi jani bima yastahiku, ne babeera nga tebawa oyo omuzzi w'emisango kinnya ekimusaanidde we kimugwanidde. Bal hakamati bisujini tamaddunan wa rahma, wabula bo balamula nga bamusiba busibi, bamusiba bagamba nti muteeke mukomera tamaddunan, nga beefuula abali civilized mu civilization bali bategeera nnyo bali civilized abantu abo bagunjufu. Wa rahma, n'okubeera nga bateekamu olusaasasa bwe basaasira. Kati gundi erwedda amaze okufa anaddawo ne tunamukutta ne bye bimu, tumusibeyo emyaka gyaffe 2 tajja kuddamu kikola, ajja kuba aboneredde. Bamusibayo emyaka 2 olumala ng'avaayo ng'ata n'omulala era bamuzaayo emyaka 2 n'avaayo. Kati mbeera bwetyo bajja kunsibayo busibi era ajja kuvaayo. Wano tumanyi mu nsi ezimu nti omugagga tasibwa, yaawaayo buwi ssente n'ateebwa, so ye newomusiba yasobola okwegereza emisango ne gimuvaako gyonna ng'ataddeyo akasente ke. Ne tugamba wano nti abantu abo walam turham almakturu alladhi fukidahu ahlahu, agamba nti ne batasaasira onaatiddwa oyo abalesewo abantu baba bamufiiriddwa, wabanuuhu n'abaana be. Walam turhamu linsaniya, ne batasaasana muntu ffe, tasaasa bulamu bwa muntu obwo obugenze. Allati asbahat gairu aminatin ala damaiha biyadi haula isfaha, nagamba nataasa bulamu bw'abantu obukera ku makyanga buyiddwa mu mbeera bwetyo nga bayiye emisaayi gyabwe mu mikono gy'abo abantu abasirusiru abatategeera. Walladhina la talzu lahumu alhayati illa fi ghiyahi busujuni, n'abo abantu abasaasa kubeera nga basaasa bulamu bw'abantu ne babeera nga bawajjawo obujesi kubabuzaamuuko obubuza kati kumukwekayo obukwesaawo ne bateeka bamutadde mu kkomera, naye ng'abantu afiiriddwa bulamu bwe bulamba, omuntu afudde afiiriddwa bintu bye, ne babeera nga basibayo busibi akoze ekintu ng'ekyo emyaka 2 oba omwaka gumu ne bamuta mu mbeera bwetyo. Ne babeera nga tebasaasidde bulamu bw'abantu, tebabuwadde valu yadde, tebafudde kuba n'abaana balese bamulekwa, abafuuse bamulekwa, n'abantu abafiiriddwa omuntu waabwe omulamba bo ne bagamba mbwa kati nga bwakikoze tumusibeyo busibi myaka, oba aleeteyo asasuleyo poliisi omusango ogugalawo keesi aweeyo obukadde 2, so ne bawa poliisi obukadde bwabwe 2, naye nga ye omuntu oba bano ba ahli makturu ba 9 mu 4
batabana kyebafunyemu bafiiriddwa omuntu waabwe nakubeera nga babonera budde bwaabwe mu kooti kuzunga ng'ate era omuntu asigala ayina. So obusiraamu bwajja nga bujjawo embeera bwetyo nti omuntu asse munne talina kubeera nga ayina ku nsi naye ffe tumuttirawo tumanya nti naye akoze eki agenze. Tugamba wano nti fahaulai alladhina adalu anil ahkamu shar'iyya ila kawanini ardhiya. Agamba nti n'abo abagezaako okubeera nga bava ku mateeka gaffe ag'obusiraamu aga shariya ne badda ku mateeka gaabwe ag'ensi. Gamba nti alladhina adalu ababeera nga bebeesize kubeera nga bateekateeka amateeka gano agalamula nga bavudde ku mateeka gaffe ag'obusiraamu aga shariya ne bateekawo agaabwe ag'ensi. Agamba nti lamu yufakkiru fi awakibul umuru, abasinga obungi tebalowolereza tebafumiitiriza ku nkomenkerezo y'ensonga. Bo bafa ku kintu kinene kiriwo mu kaseera ako tebafaayo ku kigenda okuddirira singa baba basazeewo amateeka gaabwe ago. Liannahum laysu min ulil albaabi, olw'okuba nti abantu abo tebalimu abantu abagezi, tebalimu bantu abategeera ennyo, abantu ab'amagezi abafumiitiriza mu nsonga asobola okubeera nga yeetegereza ekintu bw'ati n'addamu ekisinga okuba ekirungi. Tebalimu abo. Alladhina yatadabbaruuna fayakiruuna, abo abafumiitiriza ennyo abeetegereza obulungi ensonga abatadabbara bulungi ku nsonga fayakiruuna era ne babeera nga ne bakitegeerera ddala. So nti abantu bano abateekawo amateeka gano ag'ensi tebalowolereza ku nkomenkerezo oba kigenda kuddirira mu nsonga gy'ababa basazeewo, olw'okuba nti tebali mu bantu abagezi be boogerako. Abantu abo abasobola okubeera nga bafumiitiriza ne bategeera ekintu oba abasobola okubeera nga beekenneenya ekintu ne beetegereza ensonga ne bagitegeera bulungi nnyo. So ogwo mukaddima gwa kitaabul kisaasu, ziri peegi 2 ezisookera ddala mu kitabo ekyo, ey'okuna n'ey'okutaano. Then nja kulaba mu hadiisi esooka mu kitabo kino eno mu mulyango guno eno ngabenga hadiisi emwemu insha Allahu tabaraka wa taala. Hadiisi tulabe bulungi maana al-ijmaali, tugirabe bulungi tulabe bulungi wano eno ma yustafaadu min al-hadiisi, betuyiga mu hadiisi ezo. So eyo ebadde ng'omukaddima wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Tugezaako ebitabo bino okubeera nga tubiyiza mu lulimi otegereko bulungi, olw'okuba bagamba nti abasinga obungi ensoma yaabwe kyali ku mustawa guli ogwakulembera nti bakyasoma myaka 6, abantu basomayo omwaka gumu n'akola ebibuuzo, basomayo myaka 2 n'abamu basomera ku online. So nga talina budde obufumiitiriza obutula mu kiraasi nti abuuze omusomesa. So mu mbeera bwetyo nteekawo channel eno okubeera nga tuyambako abantu abo bonna abaagala okubeera nga basoma wabula nga oluusi obudde butono, nti n'oba oli waka tuba butuuzi ku YouTube yo n'okwata akatabo ko n'obiikula n'ogoberera omusomesa. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.